sirani go swaitan kana akonzira kana akasiri oli kasiri kuwagenda nge mutukula nadija omwana wamwita Adija wagenda nga naye mutukula ne mulogo omuwala eyabeeranga ne Yushuri omwana bena bingambi omwana eyabeeranga ne Yushuri simanyi bamwita ani simanyi enzo simanyi denzo ne mulogo omuwala njijiddeyo data anjijiddeyo buli kintu batwalanga erinnya nembo nga balizinga mukapapula nga balizinga bannange mwegendereza ensi eno ze bali simanyi ne YouTube channel ziroza wagendanga n'omuwala gwe bayita Adija Nakalema tewesiba kuba nomanyi oyagala amasanyalaze mangi osobola oviirawo newesiba kwandija kigoza nti akuluma kubanga yakola ku Kulusumu tonoonya bakubakinga nze sinoonya bambakinga temunwanira omwana wange Emma yavudde nayogera ekigambo ekituufu n'essaala tuweeyo abantu basatu be wali oyambye ngoyamba bayambe omanye abantu bendiisa omanye abantu beninywesa omanye abantu bensuuza gwe abantu bensuuza genda ko kumamba gangu abantu amazeke emyaka n'emyaka nga nabati nabamujjako lwaki onjogerako bibi byokka kiki wali okoze kiki wali okoledde abantu kyosobola okulaga nti nakola kino nayamba ono nanomulono okuleka obakomye nawe wenyini olina kyobanoonyako waba okesezza buli muntu goteeka ku peji omukesa n'omulabisa booti omukazi wa Agisi nga temwamutwala mu YouTube kyano kwogera nti mnabaana eri bweru simanyi ate nze katawo baana yafa simanyi bino yandibaddewo ekyokutuuka ku ekyo ensi yandibadde tegeera twanditutegeera bakintu bani bonna babadiru bani bonna beyajjatta twandibategedde n'abaana b'omusajja bani batadde mu kamera bagamba mbu beekube beesige balumbe bagende tobulokinga muntu wano lekako emizina gyonna ebikumpulya byonna bibereke ebyo binyonene ebyebaliira ebinyonene tobulokinga muntu njagala buli kinyonene kibeereku wano kitambuze message ng'omanye omuntu okuba nga tonjagala ng'atonda bumanyi kyekitegeereza oleka ate kino kimanyanga omanye omuntu okuba nga takwagala akuvuma naye ng'akulaba kalize soologera nebalaba omanye omuntu atakwagala ng'ataakulaba nako kwekali akagonzera kwekali katunulanga enkoko ensesere kuwasa otya akasajja kannamasola kasooboka kalina ekkundi eddene kazimba ekkundi ndowooza kalwala enjoka bagamba dde obwere nga kalina ekkundi ddene bweriti mbwena nunduli zange zite ng'omanye ebisambi byange bisava omanyi gwe obusolo bwange obusava buteekeyo nkolera akatale olingana amasira ng'olina obusolo bwange gwe ng'obujjawo yamawe gwojjewo obusolo bwange busava mbukumanga kalya ka mwana buli self contain bubeera packed obusenga gwowo obulinga bwawe ng'obutembe ebyo gye babambulya ndaba gye babakolera embuto ze mutamanyiko bakitayo b'abaana walondabeeko mu ssabo nze Samira nze nkwidde mikono gya Nabbi Samuel Kakande nze nkutasiremu amasitata gasinaani nkwidde mu church lwambeera yansi nomu abamitima emibi okujja okutulekamu emize emibi n'okutwetera okwagala okuva ku kuyamba n'okutwetera obusungu n'okukyawa nze nkwidde mu Katonda walondabeeko mu ssabo lyonna walondabyeko nina mamange wano naabaloga asembayo mu nsi walondabyeko mu bibbo bye simanyi maanyi galina simanyi nsobola nomugala nakasuula eddalu nsobola mugamba nakusuula eddalu naye si kyenkwagaliza njagala obeere ku nsi kuwedde bagwadde eddalu emyaka gikuweddeko oli munaku tolina kyogamba abantu osula ku mizigo tolina kyozzaako you are just empty head you are dusty bin stop you are there for nothing wawasa akasajja kalinga enkoko ensesere kali awo konna tekalina kiddako wakalogaloga n'okaziŋŋamya ne katumbagala obutu wakajjamu akakasajja kaali kakola eri ku namaganda nga mugenda munoonyanoonya ebintu byokutimbatimba nimuzanyazanya ebyo ebizanyo byemwazanyanga ne munno olengera akalenzi ako nga kakola mu byamasanyalaze kawayiringa bino ebintu byokutimbatimba nga kekawayiringa ebyamasanyalaze n'okekwanira gwe kennyini kajja kutegula bintu mukama we yakatuma bintu n'okakwana n'okasiba mu magulu amakadde n'okaloga lwaki olina yirizi mu kiwato oba toli mu siriku lwaki olina yirizi bwoba toli mu siriku lwaki olina yirizi kimu kimajja emutukula kimajja omwasuka emutukula lwaki otuya n'enkwawa nga oli mutono lwaki otuya n'enkwawa nga oli mutono lwaki otuya n'enkwawa lwaki bwobeera onunasuli pepusi
oba towunyagamu lwaki oba onuuna sweet peppers ne mu kisiibo akasiri ku kano Buterevu olutalo mu makkati ga Furufiga ne Zubeda lukutte wansi ne waggulu. Furufiga mu katambi asuubizizza nti bano bo ajja kubeesobolera kabajje 100 kabajje 200 bonna ajja bayoola kakota. Jukira abantu bangi nnyo bali ku sayidi eya Zubeda era nga bangi bayambako Zubeda okuvuma Furufiga. Kati Furufiga agambye agenda bakuba Kimanfiya one man army mbu bagenda kumuwuliramu. Kankwongere akatambi katono nnyo waliwo n'abalala olutalo berutwaliddemu. Kankuwa akatambi ninga nkusaba subscribing atanaba nawe atana likinga video gena maaso ogirayikinge. Saba sawa zino goyimisa agamba mbolo okuba nakugambako gwe fulungu gwe weteekako enkya agenda kuwemula nawe nakwanika obusolo oli kunzo mmanyira nze yakubeererawo jasa abakazi be Uganda temusiima olaba wali amuseeko olukwenzaani ebbanga lyomaze ng'okubira bba wange amasimu nali nkunyeze omanyi nti mbadde nkusonyiwa lwakuba nti oli musiraamu munnange nga saagala twejolonge nga basiraamu oli wano mmanyira abagambye mbadde sibimanyi buli bwe mpulira ekigambo obusolo nga nfuna rewind mukwano njagala kukutegeeza ku lutumu byonna gwe abalala babikole gwe tomanyiira ekisinza okunnuma nti oyo mukazi namubeererawo njagala Farida Kibowa chairperson ave yanneegaani ye yaŋŋamba okubeererawo omukazi oyo. I did not disappoint Hajati nabeererawo ku lutumu ku lutumu teyandibadde ggwe olw'okugamba obugambi nti gy'omusajja mawuli ekyo nali nkikugamba nga kyaliwo akulwanidde entalo bugiri tavaayo tewankubirako essimu ng'oŋŋamba ebyama by'omukazi oyo wavaayo n'ogamba wajjanjaba seeka wamujjanjaba naye nakubeereramu nga kyaliwo ne sikuvaamu ebbanga lino lyonna ensi gyekukubidde sivangayo kwogera kintu kyonna n'ennyumba ewagiyingira ogikubiramu graduation ng'ekutte n'ennabbubi nenkugamba beerawo kulu kino kijja kuggwa nenkuyigiriza bw'olina okukondakitinga amawulire nze gw'oliko gw'omanyiire mbu nsanyuse nnyo ng'omuŋŋambiddeko omukazi yali antutte mu depression yogeza mazima nange njogeze mazima ffenna batuwe Qur'ani tulayire bw'oba olina kye wali onkoledde nga nange nali nina kye nali nkoledde ku lutumu tutuule wali olabe Mukama bw'atasaanuusa lubuto lwolwo mulimba laddu ejja kujja kireke laddu eribakuba lumu Olutalo dwo lukute wansi ne waggulu. Tuyitire mu comment section oberenga nawe ombuulira aludda ki olutuufu gwe lwowagira. Tulina enjuyi bbiri, tulina oludda olwa Furufiga, tulina n'oludda olw'omukyala Zubeda Byantalo. Gw'ogwa ku ludda ki? Oli ttiimu ki? Ye bw'olabalaba mu luno olutalo olowooza ku bano ababiri ani agenda okuluwangula? Tuwe endowoozayo mu comment section tuberenga abwetuti ekintu tukikwasaganya malidadi sana naawe nga tulina saidi gwe ng'oli ttiimu by'onoonesa onyumirwa bunyumirwa alutalo osobola oyitira Buterevu mu comment section nawe n'ombuulira oba oligwa ku ttiimu by'onoonese tolina ludda lwonna alwowagira. Tuwe endowoozayo mu comment section. Kakati nno olutalo luno lutwaliddemu abantu abalala bangi nnyo be tubadde tutasuubira bwatyo ne ku Luthuumu mukyala wa Kiram nayo lutalo balumuyingizzaamu mbu yabadde ali ku ludda olwani yabadde ali ku ludda lwa Furufiga era nga naye yabadde atandise okkonjera ate ng'akonjera Zubeda ekyanyizizza ennyo Zubeda n'agamba ebyama nja kubyasa ayogedde bingi kansubire mu katambi ako musobodde okubeera nga bwe mutyo mumwewulirirako. Jjukira mu lutalo luno ebya poliisi byo bye basoose okubeera nga baggalawo. Olutalo luno lulina kuggwera ku social media. Tewaliwo ateekeddwa kuwaabira munne. Kabeere Furufiga atera okuloopaloopa. Mu luno olutalo tateekeddwa kubeera ng'aloopa. Olutalo lulina kuggwera ku media kigambo ku kigambo. Ono wava ku live nga n'ono agiddako. Kwegamba embeera bw'etyo bw'erina okubeera mpaka olutalo we lunaggwera oba omu ku bo n'apondooka. Naye nga we twogerera ddu olutalo lukyagendera ddala maaso. Genda mu comment section gwombuulire owagira ani ku lutalo luno era olowooza olutalo luno ku bana ababiri ani agenda odduwangula. Endowoozayo nkusaba obere nga ogiyisa Abuterevu wansi awo mu comment section. Ninga ddu olutalo lukyayingiramu abantu bangi nnyo lwakuba ye Furufiga yagambye agenda bakwata kakota.
full figure jukira yali bwomu one man army ate yo mukyala Zubeda banji nnyo abamwegasseeko bassefuko twabalabye abantu ab'enjawulo bakagatto twabalabye bonna beegasse ku Zubeda babirenga bwe batyo basabula full figure ne full figure agambye ebyo byonna tabitidde mwetegefu nnyo okubeera nga bonna abagatta Kakota abasabula abateeke wali katulina tulaba olutalo luno gye lunaggwera naye nga nkusaba nkujjeko eyewa full figure ne Zubeda nkutwaleko ate mu mawulire amalala kankuwa akatambi katono nnyo ey'omukulu liri Puzzle naye atabukidde ani atabukidde A-Pass akatambi kankakuzannyire katono nnyo natidde nongoba notakoma kungoba ku ssimu nojja ne mu public nonkolera olukuŋŋaana nze liri Puzzle lunabe owuwo lwaki ube wabadde oyogera byonna tewabyogedde nze yakusitula mu mmotoka ekiro nenkutwale wa Uncle Abitekisi n'aloga enkuba which number otegeera ne tugenda ku Serena ne tuloga enkuba ebyo nga tewabyogedde nze yasituka epasi nenkunaaza ekyogwo kayayana ebombo n'oluweza n'enkwambulula ekivulu kyo yonno ye mukulu liri Puzzle mbigambo bye kansubira osobodde okubeera nga bwotyo omwewulirirako liri Puzzle agamba si musanyufu eri kyaliiwe ffenna gwe tumanyi nti yandibanga kyaliiwe wadde bayitira mu mbeera yakubeera nga bejjonkera A-Pass olujja ku live n'alumba liri Puzzle naye olujja n'afunayo interview n'alumba A-Pass kwegamba batambulira mu mbeera yakwezalawazalawa era ne mu kivulu omukulu aliri Puzzle kye yategeka ekyenkudi festival A-Pass teyalinnyayo ne mu kya A-Pass twakirabye liri Puzzle naye teyabaddeyo tetumanyi oba bano olutalo lwa ddala oba bali mu content nga bwe batyo bagenda otambuza obulamu maaso awo tulabeko ne ku bato mu makati gaabwe tetumanyi ki akigenda maaso naye ng'ekyamazima kyo omukulu liri Puzzle yalaga nti si musanyufu eri omukulu A-Pass kwebyo byagenze maaso n'abeera nga ayogera gye buvuddeko mujjukira bulungi nti liri Puzzle abadde nga ajjonkera Kyagulanyi era ng'ensonga kwemukuze yawa lwaki yali ajjonkera Kyagulanyi ne Nuupu kwe kubeera nga ati babawagidde nti Kyagulanyi teyalinnya ku kivulu kyani teyalinnya ku kivulu kya liri Puzzle ng'oggyeko n'okulinnyayo teyamupositinga nga bw'apositinga abayimbi abalala era ye n'atandikawo n'enjogera empya egamba nti mu Nuupu oba ku sayidi ey'enkyukakyuka waliyo abaana n'ebyana kati nti ebyana be baliri Puzzle be batakola ki be batapositinga era bw'atyo oluvannyuma lw'okukola positi ezifaanaganako bwe zityo His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi yagenda maaso n'abeera nga apositinga concert eya A-Pass ng'akunga abantu babeereyo mu bungi nnyo basobole okuwagira A-Pass kakati twali tusuubira nti oba ne A-Pass agenda konjera nga kyaliiwe aliri Puzzle bw'abadde akonjera naye ye yavaayo na vibes eziri positive yavaayo na positive vibes zokka era bw'atyo n'agenda maaso n'ategeeza nti oba baluddewo okumupositinga kitegeeza babadde bize oba nga balina bye bakola ki nga balina bye bakwasaganya nti era bajja kukola ki bajja genda maaso bamupositinge bye bakwasaganya binaaba biwedde kakati awo nno ekyaddirira ekyali kyakubeera ng'ayisa ne mu liri Puzzle eggaali n'ategeeza nti liri Puzzle onenya abannuupu okubeera nga tebannaba kumpositinga era oli mu kubeera nga obakonjera naye gwe wampositinze ekyo nno kyali kibuuzo kikulu liri Puzzle yali agenda maaso n'okubeera nga akonjera abannuupu okuba nga tebapositinze konsati ya A-Pass kyokka nga naye kennyini tannabapositinga kyaliiwe kwegamba ng'enzikiza eri awo ng'olabira ddala muntu nga liri Puzzle alina ebibye bye yeenoonyeza in fact yalina ekyaddala ebintu ebyo bye yali yeenoonyeza bw'atyo A-Pass n'asalawo abyejjemu mu magezi era engeri y'okubyejja mu magezi yakomekkereza liri Puzzle alabisizza mulabise nti bali b'okonjera bajja kumpositinga oba bampositinze naye gwe abadde akonjera
nga tompositingangako ekigendererwa kyo ki. Ekyo nno kyayongera okulaga nti omukulu ekyamazima yalina ekigenderero baali agala sazisa konsati ya munne. Tetumanyi kiki yali abala naye ng'ekituufu kyo kye yali abala kyaliwo. Kakati mbutambi bw'ova okulaba ye si musanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu akusaidi eri eya APAS. Agamba APAS tayabadde takyakwata masimu ge kwegamba yamugobye na buli wamu ne musho tayagala kubeera nga bw'atyo amulabayo. Embeera eyo bw'ogitunuulira olabira ddala nga liri puzzle. Omumwa gwe gumutuusizza mu mbeera ennaku zino abadde ayogera nnyo, abadde ajjonkera nnyo, oba amaanyi abadde agajjawa. Waliwo n'abali bagamba nti asasulwa. Kale katuline tulabe wa ate gye binaggwera ku Mukutu Jika Media. Kwobadde nkusaba subscribing atanaba nawe atana likinga video gena maaso bw'otyo biringa ogirayikinga weekumizi ku Mukutu. Updates kyakomona nyingi nnyo ddala. Itira mu comment section obirenga ompa endowooza yo. Nawe alina kyonna kyoyagala otuwa bulamu buterevu beera ng'okiyisa mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.